bambi nkuba kye yafudde bubi abadde akola omulimu gwa Tarabat delivery boy avuga pikipiki trailer emusaabadde nnyo bafudde no bannayuganda bafudde accident ebadde y'amaanyi bannayuganda naye babadde babiri video najje balaga mu full ku live ya Facebook ne TikTok. Amanyange bamuyita Jimmy yava Masaka yewaabwe mama we yafa mutata we yafa talina muzadde n'ogwa no Kampala badde abino anti we alina famire ye ng'abantu be ne mama we ne taata we baafa tabadde yadda ku kyeyo okuyiiya nga otegeera bambi buli munnayuganda ali ku kyamanyi obulumi ono tumuyita mujaasi nga ffe abali ku byeyo okufiira ku kyeyo si kintu kyangu nnyo twera engeri gyemulinnyeemu enfa gyafuddemu munnayuganda ntambuliza vidiyo eno singa ayo gwabadde asigazza mu nsi ategeere nti nno mutabani we waati afudde Lucy Jimmy yagudde mu accident olunaku lw'eggulo ssaawa 3 mu kibuga Doha ekya Qatar. Jangu inakubulya detailo zonna badde mukwatako gye yava Uganda badde akola ki banga kiri amaze ku kye ku live ya Facebook ne TikTok mbalage full video olabe engeri trailer gye musabaddemu gomna Uganda otegere nti eki okufa kuli buli wamu naye ate mukubi w'ekyo kuyina engeri gye kuyitirizaamu nnyo nga wokitegeera n'amaddayo kyaddayo atya ebintu bingi nnyo ebyebuuza question nnyingi nnyo naye nga obulamu bwe butubeera essaawa y'okuzaawo etuwebeera ate zembyaga yajja okwekolera kuyiya ssente addirayo mu box so kubira mwenna bannayuganda bala vidiyo eno gintambulize sengaawe bambi amanyi gwabadde asigaza yeka mu nsi nti mutabani we yagenda mu kibuga kya Doha Qatar okukola yagudde mu accident obulamu bwe butyo butambula omwana akuba ekyeyo wafiira mu bintu ebiti kiba kikwasa ennaku muli ku mmeeme n'omutima vidiyo eno wogira balabira ddala ki kibayita ennaku kubanga ensi yobwete bwebitambula ababumanyi babadde asula nabo Sekadama Mafigood shuhada mwalabu agenze mu office n'akatambi nkozesezza vidiyo n'omuwala eri y'omuwala oli afunye ebizibu abadde akola ebintu bimu ng'ono byakola TikTok agenda kuvuga speed okolere vidiyo mu ddiiro ly'omuwalabu abakola TikTok mu kisenge kyamwe nga mwegalidde mwe musinga era mwejjako stress naye obadde okimanyi mbu TikTok agenda kuvuga speed oyagala okukola vidiyo waliwo yakulya mu motoka ya mukamaawe bamutula ku speed yayiriri mpaka mu office ono abadde akolera vidiyo nga zino kayambadde engoye ezimukutte ezikola ebigunja zina amazina manya amazina buli mazina galina meaning tujja kisobola okulaba nga ozina nga style wed mu ddiro lye kati nono bamuteze kamera bulijjo yakola research nga loza tewali kamera bamuteze kamera sono ali mu kano ka video kano akozeseza nkulage ekifaananyi kikinjogerako kikyabadde akola abadde akola ekintu kyekimwe kino mu ddiro ly'abawalabu bamuteze ka kamera bamututte direct ku office ne bakamujjira ne bakamulaga naye n'atya mwalabu n'ayogera ebigambo badde bina n'amugamba mbu bayina enono yaabwe ekirala Kadama addira atya n'ajja mu ddiro n'azinyamu amazina aweekadu yabadde ayagala mutwala ku poliisi naye office yamukakkanyiza kiki njagala otegere mu ggwe bino byebamalako stress yes naye saanidde omanye weggalire mu luumu yo oba ewantu olaba nti nno tewagenda kukuleetera buzibu ono abikola oli abikola n'oli abikola waliwo ababikolera mu butuufu ng'ono olaba ono yakulya mu kisenge kinga yeggalidde mu bulungi watali buzibu
kulya mu kisenga wegalidde bulungi tewali buzibu kola buli kimu kyoyagala yambala engoye buzo yagala zina amazina gonna ga buli kika naye ono style tunulira condition wazirira tunulira mu ddiro ly'omuntu tategeera tamanya bagenda musingana tategeera mwalo kamera gye bamuteze yazina bibye sala bamaleko mirembe nate tubalengera erisoro witalaba erigenda okukuleetera ebintu ono ali mu kudaaga ye kuba akutte munna agambye nti mukama we yali akitegeera dda naye nayagala afuna obujulizi abutwale ku office babadde bakola bala babiri ate weewunyi bunaba na Uganda naye nga oli munenya mugamba toza nagamba nzi kasitamba bazanga bagenze mafe mushikira kati nno lero byamuvuddemu era omusajja amututta amugamba mbu ye bino byabadde akolera mu gundi bimenza ddala amateeka ne kalicha yaabwe tebyagayira kuddala kubanga atutta katambi nga yabadde engeri ginyama